Njalo nnyo muganda wange, njalo nnyo amanya agange Kenze Patrick Walayi gwe mulya ku radio ne TV yasaba ennyimba z'abayimbi. Kale tunakwade nnyo lwa Grace ali muyimbi wange nga musabira ennyimba kitegeera nga namusanga Kawala netako kolagana abadde bambi atudde ku maaso. Gana mawulire gakusanzeewo? Nadde ku makya bino tukere kuba amasimu ku radio nempulya nga bagamba omwana yafudde bagudde wakufudde nti nafa. Nsanze nengamba bati si bitufu nemala okubuulirizaako nekubira kuwabadde nabo ne bagamba bitufu afudde. Lady Grace omumanyidde ebbanga ki? Mumanyidde ebbanga kubanga ene mukono twakola ffenna era wano tukungagidde we nakulira naye era twajjangawo nga twabeerawo ate era netuyisinkana e Kampala. Mwali munyumya mboozi ki? Kati Jessica tinga obeera mutunga wa ku kyalo ate mutuukayo nga muyimbi ate nga goli promota nobanga buli mulemu alina wafuniyako mu munne. Kitegeera emboozi yammwe gye wasembyeyo nyumya naye yali eki? Era nkungamba nti Walayi saba akayimba biki kitegeera nawe obimanyi era nga Walayi saba akayimba era emboozi nga etugatta ya music. Wanyi mwana kiki oyinza okujjukira ku Lady Grace? Kyenyinza okumujjukirako omwana de yeeyisa bulungi nga teyeeraga ng'abayimbi abeeraga nga era omusangira wonna akubongako bulungi nnyo. Kitegeera kyenyiza omujjukirako. Abayimbi abasinga nga mmwe ababasabira ennyimba ku ma radio ku ma TV nga mukuba amasimu abamu bassaawo nnyo embeera ye abadde atya? Abadde tali bubi mu kintu ekyo era abadde nga Walayi natadde akayimba akapya akawulidde nga kakuterako era kale ng'omanyi omuntu wo nga muvudde ku kyalo kyekimu ate nga oli prota ate nga ye muyimbi era nga ajja nateeka mbira naga Walayi kale mpisi zaawo agula nga akutereka ka airtime bw'atyo n'omukolera naye bambi atuvudde ku maaso era tujjamu misinga nnyo.